wabula tubadde tukyali awo Majambere oba mumujjukira Majambere ng'atugamba nti ate yo obubaka bwafunye bugamba nti yaddako era nga yamaze dda okufuna obubaka ne bamutegeeza nti ku lisiti ey'abagenda okuttibwa kwali era agamba nti essimu eyamusindikidde obubaka buno erina koodi ya ggwanga lya Egypt, koodi ya ggwanga lya Misiri etandisa +20. Jjukira nti wano e Uganda tutandisa +25. Kakati koodi eya Misiri etandisa +20. Agamba nti yamaze dda okufuna obubaka obumutegeeza nti gwe addako muganda wange Majambere. Era agamba nti lisiti eno bamaze dda ogimuwa. Ku lisiti kuliko Majambere, kuliko Sobi abagenda okuttibwa, kuliko Furufiga, kuliko Muhammad Nsereko, kuliko Frank Gashumba, kuliko ne Pastor Bujingo ne Balamu. Bagambye nti you are all on target after doing the mission they give you. Bawandise give you si luzungu lwange, kyandibadde gave you naye message sinze yagiwandiise. Message egamba after doing the mission they give you. Ne bongera ne bamugamba ntwala bulayi kyuli nti agenda kubanga attibwa n'alowooza ntusaaga. Era message eno yategeezezza nti you are next on target, gwaddako weeteekateeke. Message negenda maaso n'ogamba nti Museveni is gonna eliminate all people he has been using. Museveni agenda kuggyawo abo bonna babadde akozesa. Message egamba nti they discussed it with Kandiho and Kaihura. Nti bamaze dda okubyogeramu n'omukulu Kandiho ne Kaihura. Tebataddeko bitiibwa byabwe, batuwadde mannya wano. Message negamba nti even Gashumba is on list, so take care of yourself. We wanted actually 3 weeks ago. He thought it was a joke. You were next. NRM will use you and after eliminate you. NRM ejja kukozesa emale ekusuule. Get lessons muyige, but always follow Lumbuye and SPRC security alerts because they always give security alerts to even you NRM diehards, but you don't take care. Mulabulwa naye mulinga ebintu abatabitegeera. List eno eriko Majambere, Sobi, Furufiga, Muhammad Nsereko, Gashumba ne Pastor Bujingo saako Balamu antikale. Majambere agambye nti obulamu bwe atandise okulabikanga takyalya takyanywa kubanga yafunye dde obubaka obulaga nti akaseera ke katuuse.